Mukama waffe yeebazibwe nnyo nkwaniriza olunaku lwa leero. Nze Miriam Jumba nkulamusizza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kakati wiiki ewedde nali njogera ku kitabo basically blueprint. Mu bubaka bwa blueprint nali ekibuuzo kyali ekimu ku bibuuzo kye twali twebuuza nti omanyi lwaki watondebwa, lwaki oli wano ku nsi. Ekyokubiri twayogera ku design engineer ye Mwoyo Omutukuvu yakwata ebyama by'Obwakatonda ebiwandiikiddwa mu kitabo kyaffe n'abireeta mu physical world mu nsi eno ey'omubiri n'atuyambako okutuukiriza ekyo Katonda by'atutumira okukola. Vidiyo ey'okusatu yayogera ku kwolesebwa kwe nafuna omukisa ku lw'ekisa kya Katonda n'enkyalako mu bifo mu kimu ku bifo omuterekebwa ebitabo by'abantu Katonda be yabawandiikako. Era mu message eyo nagamba nti buli muntu alina ekitabo kye baamuwandiikako, buli muntu. Ibitabo ebyo biriko amannya, buli omu kuliko erinnya lyo, that means obulamu bwo bwonna bwawandiikibwa nga tonnaanakujja mu nsi ya mubiri. Kakati waliwo ebibuuzo ebyabuuzibwa ku nsonga ezo, era wiiki eno nali njagala nnyo mbiddemu nga sinneeyongerako ku series eyo kuba mpanvu, naye waliwo obubaka obw'amangu bwe njagadde okubategeeza. Mbadde nsaba munsonyiwe, obubaka obwo nja kubwongerako wiiki ndowooza ejja bwe nsuubira. So waliwo obubaka obw'amangu bwe njagala okutegeeza bannayuganda oba abantu bonna balina interest mu ggwanga Uganda. Kakati ennaku ezo mbadde nsaba nga bwe nsuubira nti nammwe mubadde musaba, ekkanisa esaba na kati ekyasaba, tunoonya Mukama ku lwa Uganda, tugezaako okuyingira mu nsi ey'omwoyo, okutakabana mu mwoyo, okukyusa obwengula bwa Uganda, ensi yaffe edde ku mulamwa, edde mu mpisa ey'okutya Katonda, ekkanisa enywezebwe, enjiri ebuulirwe, abantu balokoke, geyeena ereme kuddamu kumira muntu yenna. Kakati mu buufu obwo Mukama alina ekintu kye yandaze obukulembeze bwa Uganda, kiki ekigenda okubeerawo. Okusinziira ku kalenda y'eggulu waliwo ebintu Katonda bye yasalawo, obviously yabisalawo dda, nze just yabadde antegeezaako butegeeza. Sisobola kubawa details za bintu bino ebimu olw'ensonga ebimu Mukama abiriviiringa mu bits and pieces. Kakati n'ali agadde okuwa ekifaananyi nga kijjudde, is the better way. N'ebirala Katonda tanzikiriza nnyo kubyogera olw'ensonga ezimu. Naye waliwo kye nnyinza okwogerako ku bubaka obwo nti waliwo enkyukakyuka ezijja mu Uganda. Katonda alina pulaani gy'ataddewo gy'aluse, Katonda alina pulaani gye yawandiika nga n'ensi tennabeerawo ku Uganda, era Katonda asazeewo gituukiriza. Mu jjengo lino waliwo ejjengo ly'enkyukakyuka erijja mu Uganda, waliwo ejjengo ery'enkyukakyuka erijja ery'ekkanisa ya Uganda. Ekkanisa mu Uganda, si Church of Uganda, naye ŋŋamba ekkanisa mu Uganda. Amiina. Era nga Katonda bw'apulaaninga n'omulabe waffe Sitaani naye apulaaninga. Sitaani takoowa bannaaye. Ky'oba olaba oluusi bwe mba njogera n'abantu bagamba saba tozikiza. Lwaki? Kubanga n'omulabe akugoba tazikiza. Amiina. Kakati enkyukakyuka zino ezigenda okujja eri ekkanisa n'eri Uganda ng'eggwanga zigenda kuzaalibwa nsi ya mwoyo. Nga bwe ntera okubategeeza nti ensi y'omwoyo yezaala ensi y'omubiri. Ensi y'omubiri is just a mirror, it is just kiringanga duplicate. Nga bw'onookwata essente akapapula ak'omutwalo n'okakuba mu photocopy eya kaladi oba n'okasikaaninga. Teba ssente za ddala naye ate ziba ssente. Oba okitegeera kiba kifaananyi kya kiri. Kakati ensi y'omubiri kiba just kifaananyi kya original. Amiina, ebyo tuyinza obbyogerako oluvannyuma, maybe another time. Kakati enkyukakyuka zino Mukama azitaddewo ku kkanisa ne ku ggwanga lyaffe ng'ayina intentions oba ebigendererwa bye eby'obulungi. Katonda ayagala kukulaakulanya eggwanga lyaffe era ayogedde agambye nti amakubo gange si ge makubo gammwe. Kitegeeza nti si buvunaanyizibwa bwo gwe Munnayuganda okuyambako Katonda okukyusa ebintu by'olowooza nti tebikyusa, si birungi. Kankiddemu. Gwe si buvunaanyizibwa bwo okukozesa amaanyi go ag'omubiri okulowooza nti onoosobola okukyusa ebintu. Njagala nkubuulire ebintu ebiri emabega w'ebikolwa ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe, ebintu ebiri emabega w'ebikolwa ebiri mu kkanisa essaawa zino
emikono egiri emabega, amaanyi agali emabega w'ebikolwa ebyo si ga mubiri, maanyi ga mwoyo ddala. Kati tojja kusobola kozesa bintu bya mubiri kulowooza nti onoosobola okubiwangula. Bangi bagezezzaako naye bigaanye lwa nsonga. Tebayingidde mu nsi ya mwoyo, tebakoze kye balina kukola. Amiina. Era Mukama agambye nti ekkanisa, abaana ba Katonda, ffe tulina okubeera ku front line okusobola okuzaala ebintu bino, okusaaba n'okutakabana mu nsi y'omwoyo, ebintu bino bisobole okuzaalibwa mu nsi ey'omwoyo. Amiina. Agambye nti tulina okuyingira mu nsi ey'omwoyo okutwala obuyinza, okutwala possession, okukwata n'okunyweza ebyo Katonda by'asuubizza. Tokola nsobi nga Munnayuganda, tokola nsobi nga mwana wa Katonda. Okugezaako nga bwe ŋŋambye okukola ebintu bino mu nsi y'omubiri, okugezaako okutakabana. Bangi bagezezzaako and they have got in trouble. Kakati tokola nsobi of taking matters into your own hands. Amiina. Naye gwe yingira mu lutalo olw'omwoyo, yingira mu nsi ey'omwoyo, ojja kusobola okukyusa ebintu. Amiina. Mukama agambye nti mundeke, munzikirize, nze ntuukirize okwagala kwange eri eggwanga lyammwe. Munzikirize, ntuukirize okwagala kwange okutuukiridde, okuli perfect eri eggwanga lyammwe. Kitegeeza ki? Nti tumuwe obudde asootinga ensonga zino. Nkimanyi oluusi ebintu bino tuba twagala bikole sipiidi, naye nga bwe nkugambye engeri za Katonda si ze ngeri zaffe. Amiina. Kati n'olw'ensonga eyo, Katonda yajja kukola ebintu nga bw'ayagala obbikola mu budde bw'alina okukoleramu. Ffe omulimu gwaffe kusaba, kuyingira mu nsi ya mwoyo, kulwanyisa mulabe Sitaani. Amiina. Na kukkiriza Katonda, na kulembeka, kuharvestinga, kubanga ogwo mugabo gwaffe ng'abaana ba Katonda. Amiina. So Katonda atugambye to give me time to sort out the issues pertaining to the church and pertaining to your country in the best way. N'agamba nti waliwo abalindirizi, bwe tutaasabe, waliwo abalindirizi abalindidde, bo bayimiridde ku sayidi balinda butabanguko, singa ekintu kyonna kibalukawo kyonna pa, bo balinze bagenda kukwata eggwanga lyaffe baliweyo eri omulabe Sitaani, full swing. Kakati tuyimiriddewo ng'ekkanisa okugaana buli kikolwa kya mulabe Sitaani. Amiina. Era kintu kino, in fact, omuweereza wa Mukama olunaku lwa jjo yapostinze video ku YouTube ng'ayogera ku foreign invasion. Sitaani waliwo amawanga g'ayagala okukozesa, waliwo influence gy'ayese, amayengo amabi gali 3, akozesa amawanga 3 okugezaako okudestroyinga Uganda. Amiina. Era obubaka obwo bw'oyagala kubulaba buli ku YouTube, typingamu Rebecca Doug, D-O-U-G, asiimwe. Bwe typingamu obubaka obwo ojja kubulaba ku YouTube channel eyo. Yannyonnyodde nti waliwo foreign invasion ku ggwanga lyaffe era likulembeddwamu amawanga 3, naye ng'erimu ku ggwanga lyayogedde China. Obubaka obwo bwe yabufuna omulundi ogwasooka yayogerako nange privately, n'omulundi ogwokubiri. Kakati Katonda agezaako, Katonda ali mu kwexpandinga ate akeene ya Sitaani. Nga bwe nkugambye ebintu bino tebikolebwa bantu just. Sitaani yabiruka n'abireeta mu nsi ey'omubiri n'ayingira abantu n'abakozesa. Waliwo abantu nga bo bakolera Sitaani kituufu. Naye waliwo abantu nga bali influenced olw'omululu n'okwagala ebintu eby'amangu ne selfishness. Abo bo babakwata mangu. Okiraba? Kati nga bwe ntera okugamba nti bw'oba oyagala kulwana olutalo olw'omwoyo oluwangule, totunuulira muntu nga mulabe wo. N'olw'ensonga eyo totunuulira individuals nga be balabe bo. Omulabe waffe ali omu Sitaani, Sitaani y'abakozesa. Abantu abo singa tubasabira ne bakyuka, singa tukwata omukono ogubasibye, omukono ogubakozesa ne tugumenya mu linnya lya Mukama waffe Yesu, abantu abo ne bateebwa, ate basobola okugasa obwakabaka bwa Katonda. Kati kitegeeza nti bw'oba oyagala okuwangula Sitaani, ebintu ebiriwo ebigenda mu maaso oba pulaani z'omulabe Sitaani zireme okutuukirizibwa, tolumba muliraanwa wo, nedda. Lumba Sitaani kubanga y'ensibuko ya pulaani ezo. Gwe wona olumba muliraanwa wo n'omukola obubi n'akirekeraawo, tolowooza nti Sitaani ajja kuwummula, ajja kufunayo omulala. Kati buli kaseera ajja kubeera mu ntalo za kulumba bantu. Amiina. Kakati ebintu bino biri high level. Gwe tosobola kubiwangula mu nsi ya mubiri nga bwe nkugambye. These are high level covert missions. Sitaani akozesa yeekusika, yeekweka mu mission eziri mu nsi ey'omwoyo, z'akolera mu nsi ey'omwoyo mu bifo eby'enzikiza. Era ya set in motion plan ey'okusaanyawo Uganda.
ne kanisa. Jjukira basanyawo Uganda ne kanisa erugenderamu. Amiina. Kubanga ffe tuli mu Uganda. Newankubadde tuli batuuze baggulu, tutudde mu Uganda mu nsi ey'omubiri. Era Mukama kituvunaanyizibwako 100 okusabira eggwanga lyaffe okusobola okulinunula nga tulijja mu mikono gy'omulabe Setaani. Abantu bano bakozesa witchcraft, bakozesa eddogo ery'amaanyi ennyo. Kakati tojja kusobola kuwangula ddogo ng'okozesa nsi ya mubiri, tojja kusobola kubawangula. Amiina. Bakozesa abakulembeze abalina omululu. Kubanga bwe babakozesa babawa incentives, babawa resources ezibakumira mu buyinza nga ezibanywereza mu buyinza. Okitegeera. Kakati ne babawa enguzi, ne babuldozinga, like ne bayingirawo kyere nga bakozesa eryanyi. Ne batandika okwonoona economy zaffe, ne bonoona culture, ne bonoona politics, ne bonoona ebyenzikiriza. Basically baagala kusensera buli kanyomero ka bulamu bwaffe nga bannayuganda, buli kanyomero ka bulamu bwaffe ng'ekkanisa. Amiina. Bakozesa eryanyi, they coerce greedy leaders into signing contracts. Kati kye bakola, bakola bogus contracts ze bamanyi nti bannayuganda tebagenda kusobola kuzituukiriza. Oba okitegeera. Nga bwe nakugamba nti tusayinize contract olina kuva wano ku nsi n'ogenda mu ggulu, n'ogenda n'ondeetera genda ne tusayininga contract for example, nenga agenda yambuka ogenda ondeetereyo omwezi, bw'onooguleeta nga nkuwa kino. Mba nkikugambye naye mba nkimanyi nti kituufu kindi tolina ngeri gy'ogenda kwambuka ggulu ondeetere mwezi. Oba okiraba. Kati ne bano kye bakola, basayiningisa abakulembeze baffe abalina omululu, abeefaako bokka, abaagala essente n'okwekumira mu buyinza. Ku sayidi zombi ez'omubiri n'ez'omwoyo. Waliwo by the agreements ezisayiningibwa mu nsi ey'omwoyo. Bayibuli egamba nti ebinsi ey'omubiri bibalaga ebiri mu nsi ey'omwoyo. Kitegeeza oba ku nsi tusobola okusayininga agreements, tusobola okusayininga documents ne tukola endagaano, ne mu nsi ey'omwoyo bwe kikolebwa. Amiina. Kakati bwe njogera ku ndagaano soogera just ku ndagaano zisayiningibwa mu offices ez'omubiri. Nedda. So kye bakola, basayiningisa abantu bano, babasayiningisa endagaano. Amiina. Basobole okutuukiriza ebigendererwa byabwe. Amiina. Naye nga bakimanyi nti paati bano abantu bannayuganda oba abantu abalumirirwa Uganda be bakozesa, abantu sobola bano abakulembeze abali grid, abakulembeze abalina omululu be bakozesa, bakimanyi tebagenda kubituukiriza, naye they sign. Oba okitegeera, kubanga baagala okusigala mu buyinza, kubanga baagala essente, baagala ebyenfuna. Amiina. Kakati babikola ebintu bino tolowooza nti bakikola Uganda yokka, bakikoze mu mawanga mangi. Kakati olw'okuba bakikoze mu mawanga mangi ne bakipafectinze. Nga bw'onoogamba nti bw'oba oyagala kudduka mita 10 in under 1 minute, olina okukola practice emirundi mingi. After some time osobola okituukiriza. Kati na bano bakikoze mu mawanga amalala ne bakipafectinga. Kati wano just baba bajja kutuukiriza mukolo baba already baakiruka dda. Oba okiraba kye ntegeeza. Kati bakoze ekintu kino mu mawanga amalala era amawanga gano gali mu kusasula omuwendo gwe tebalisobola na gusasula. Ŋŋamba ogw'omwoyo n'ogw'omubiri. Badestroyinze amakanisa, badestroyinze omubiri gwa Kristo mu mawanga amalala. Badestroyinze economies, culture n'ebintu ebirala mu mawanga amalala. Kati olw'okuba bakikoze emirundi mingi bakipafectinze. Kati bali comfortable, bataddewo networks ez'amaanyi gwe z'otasobola na kuwangula mu nsi ya mubiri. Amiina. Ebintu bino byenjogerako biri mu nsi ya nze mbirabira mu nsi ya mwoyo. Kati kyobola sina ngejjenza sisobola kupointinga n'okugaa nti gundi gwe bakozeseza oba gundi gwe bakozeseza. Waliwo be tumanyi yes. Naye kyengezaako okugamba kyeki nti ne bw'oba omanyi mu nsi ey'omubiri tolina bujulizi bumuluma, ate n'oba obulina balina networks ez'amaanyi gwe z'otasobola kuwangula mu nsi ya mubiri. Kati bw'oba oyagala obulamu bwo tobaŋŋanga mu nsi ya mubiri, you lose. Kyengezaako okutegeeza. Kaakati mbagambye balina connections ne networks mu bifo eby'amaanyi ebisukkuluma amaanyi ag'omubiri.
kankyogere mu Luzungu. They have established powerful networks in places beyond our physical control. Oba okitegeera. Kati bafunye ekintu kino bakikoledde ebbanga ddene bafunye obukugu. Amiina. Era bakozesa abamu oluusi bakozesa companies eziri bogus, bakwata ne batondawo bikampuni ebitaliiyo ne babikozesa ne babifrontinga. Kati ebintu byonna nga osinga obiraba agreements zonna ze bakola zonna ziri mu mateeka. Amiina. Kugamba agreements zino bazikola ng'olaba ziri mu mateeka nga tolina bwe weegaanira woyinza kugamba nti bakoze ensobi. Kugamba bakikola bakozesa commercial companies to appear legitimate. Kati gwe mu nsi emu tosobola kubategeera kubanga beekwese. Ate nga bwe nkugambye balina amaanyi ag'enjawulo agabakoleramu agali emabega waabwe. Kati gwe tolina ngeri yonna gy'ogenda kuyingirawo buyingizi mu maanyi ag'omubiri we basobole. Amiina. Era tosuubira bakulembeze baffe ba politician kusobola kusootinga nsonga eno lwa nsonga tebalina maanyi, tebasobola kubakolako, tebasobola kubawangula. Bayinza n'okuba nga tebamanyi na kumanya what is going on. Nga woyinza okulaba nti omuntu osobola okwebaka otulo oyinza okwebaka ewuwo, omubbi n'ayingira nga bwebase n'akubba, ogenda okutegeera nga n'omubbi yagenze dda oba naawe nga naawe kennyini bakwambudde baakulese oli bwereere eri nga tewawulidde na kuwulira. Kati ne bano kye babakola oba okitegeera. Kakati n'olw'ensonga eyo abakulembeze baffe tebaalina kye bayinza kuyamba ggwanga lyaffe mu nsonga ezo. Ffe ng'ekkanisa ffe tulina okuyimirira kubanga ffe tuli bantu ba mwoyo. Amiina. Tulina amaanyi ag'enjawulo olw'okuba nga tukkiriza Mukama waffe Yesu ate tutegedde ekifo kyaffe. N'olw'ensonga eyo ffe ekkanisa we are going big on this. Tetugenda kukikkiriza. Tetugenda kukkiriza pulaani ya Katonda kulinnyirirwa mulabe waffe. Tetugenda kukkiriza abaana baffe kutundibwa eri mulabe Sitaani. Tetugenda kukkiriza kkanisa kuluzinga kifo kyayo mu nsi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tetugenda kukkiriza Sitaani kutta bantu na kubasendasenda kubatwala mu geyeena. Kubanga ffe missoni yaffe ku nsi kutuukiriza bwakabaka bwa Katonda kye bugamba. Era tugenda kuyingira, we are going to engage the enemy mu nsi ey'omwoyo. Tugenda kuyingira, tugenda kujja eri Mukama waffe Yesu mu kwenenya n'okuwanjaga n'okukuba ebiwoobe ku lw'eggwanga lyaffe, ku lw'ekkanisa, ku lw'abaana baffe. Tugenda kukwata ebyokulwanyisa eby'omwoyo. Amiina. Tuzzeeyo ekiro ekyo ekibi eky'omulabe Sitaani ky'abadde atadde ku ggwanga lyaffe. Tugenda kukyukira ekisenge eky'omwoyo. Nga Keezeekiya bwe yakyukira ekisenge n'atakabana n'akaaba n'asinda n'agamba Mukama gwe Katonda wa Isirayiri, naffe tugenda kukyukira ekisenge tukabire Mukama ku lw'eggwanga lyaffe, tukabire Mukama ku lwa future y'abaana baffe, tugenda kabira Mukama ku lwa future ya church kubanga Yesu yagamba nti ekkanisa yange ngenda gisimba ku lwazi n'amaanyi ag'emagombe n'emisingi egy'emagombe n'enzigi z'emagombe tezigenda kugiyinza. Tugenda kuyimirira mu kigambo kya Katonda, tugenda kukozesa ekitala kya Katonda okuyimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe, tugaane buli nkola ya mubi yonna gy'asetinze in motion. Amiina. Katusomeko mu kitabo kya Yuda, Jude chapter 1 verse 3 to 6. Yuda ekitabo kiri just before Revelation, kirina chapter emu. Yuda essula ya kusatu Yuda olunyiriro lwokusatu paka ku lw'omukaaga lugamba bwe luti. Abaagalwa, bwe nnali nga nfuba okubawandiikira ku bulokozi bwaffe ffenna, nalaba nga nteekwa okubawandiikira nga mbakubiriza okulwanirira ennyo okukkiriza. Tulwanirira ki? Kukkiriza. Amiina. Abatukuvu kwe baaweebwa omulundi ogumu, ne yeeyongera n'agamba bw'ati, kubanga waliwo abantu abayingira nga basensera abaawandiikirwa edda omusango guno. Abatatya Katonda, waliwo abantu abasensera bajja mpola nga beesolosa naye kasita bajja baba bazze. Omulabe w'ekkanisa, omulabe wa Uganda tajja nga yegguddewo nti nze mulabe wammwe, nedda ajja asensera mpola, alya Sitaani kasita omuwa ekigere bw'oti foothold oba owedde. Amiina. Agambye bw'ati, kangende ku lw'11. Zibasanze kubanga batambulira mu kkubo lya Kayini,
olw'okwagala okufuna bakoze nga Balamu. Bw'osoma Bayibuli, Balamu yali nnabbi naye yakozesebwa kabaka Balaka. Kabaka Balaka yayita Balamu n'amugamba jangu onkolimirira abaana ba Isirayiri. Amiina. Kati Balamu yakkiriza olw'ebintu ebyali bimuweereddwa ne pressure gye baali bamutaddeko. Newankubadde yali aweereza Mukama, yali nnabbi wa Mukama. Amiina. Naye olw'okuba Balaka yamusuubiza eby'obugagga ate n'amuteeka ku pressure emirundi nga 7, Balamu yakevinga ini n'akkiriza n'ayagala okukolimira Isirayiri. Kati Yuda wano kyayogerako nti olw'okwagala okufuna bakoze nga Balamu. Amiina. Baakuzikirira mu bujeemu nga Koola. Abo babanga ab'amabala amabi ku mbaga zammwe ez'okwagalana, nga tebatya kwerigomba, nga beefaako bokka. Kitegeeza omutima gwabwe teguli ku Uganda, tebaagaliza kkanisa, beefaako bokka. Nga balinga ebire ebitaliimu mazzi, ebitwalibwa empewo, emiti egiwaatula, egitalina bibala, egyafa emirundi 2, egyakuulibwa n'emirandira. Kangende ku 16. Abo be beemulugunya, be banyiiga, abatambula ng'okwegomba kwabwe bwe kuli. Kitegeeza tebakola kwagala kwa Katonda. Era aboogerera waggulu ebigambo eby'okwewaana nti omuntu ne waakukola ekintu ekibi ng'akimanyi kibi, ye asigala yeewaana nti nkumaze. Besikale tebalina mutima gulumirirwa ggwanga lyaffe, tebalina mutima gulumirirwa baana, tebalina mutima gulumirirwa environment, tebalina mutima gulumirirwa economy zaffe, tebalina mutima gulumirirwa kanisa. Amiina. Neeyongerayo n'agamba bw'ati, era olaba bassaamu, era bw'olaba nga bassaamu abantu ekitiibwa, baba balina kye babaagalako. Kitegeeza nti basobola okujja nga beefuula mikwano gy'ekkanisa, basobola okujja nga beefuula mikwano gya Uganda, okitegeera, ne babanasula ebifaananyi ku TV ne tubalaba nga babakubye ebifaananyi, naye ng'ebigendererwa byabwe bya bubi. Kyoba bagambye nti kasita beeraga ng'abassaamu Uganda ekitiibwa, beeraga ng'abassaamu ekkanisa ekitiibwa, naye nga batwagaliza bubi. Ensonga lwaki bakikola? Baagala, baba balina kye batwagalako, balina kye baagala otusuuza, balina kye baagala okutubbako. Amiina. Nga mmaliriza, ngenda kukoowoola mu kusaba. Mpandiise ebintu bingi, prayer points ze njagala twogereko, naye simanyi oba naazikola ntya, naye Mukama atuwe ekisa. Kaakati tugenda kutandika okusaba. Amiina. Obviously obudde bwe nnina wano okusaba butono nnyo okusinziira ku bye tulina okusabira, naye kale katukozese obudde bwe tulina. Amiina. Mukama Katonda ajjudde ekisa n'okusaasira, tukwebaza olw'eggwanga lyaffe Uganda. Mukama, tukwebaza kubanga oli Katonda omulungi, oli Katonda atwagala, oli Katonda atufaako. Eggwanga lyaffe Mukama wange Taata Kabaka lirumbiddwa abantu ababi, birumbiddwa omulabe Setaani. Setaani ng'akozesa abantu okutuzzaayo Mukama wange mu bubi, okutuzza mu busamizi, okutuzza Mukama mu nnaku, okutuzza Mukama wange Taata mu kuyiwa omusaayi. Naye Mukama wange Taata Kabaka tuyimiriddewo ng'ekkanisa ye Katonda wange, tukwegayirira otusaasire. Ng'ekkanisa Mukama wonna tutakoze bye tubadde tulina kukola, wonna tutayimidde mu kifo kyaffe Mukama, ne tuleka ba Sanbalati ne ba Tobiya Mukama wange otumalamu amaanyi, ne tuganya ba Falaawo Mukama wange Taata otulemesa okuva mu nsi ey'obusibe, ne tuwaayo eggwanga lyaffe Mukama wange eri omulabe, ne twesuulayo gwa Naggamba mu kifo ky'okukola obuvunaanyizibwa bwaffe nga ambasada bo Mukama wange Taata. Emirundi mingi Mukama, newankubadde watusindika mu nsi ey'omubiri Mukama, tujje representing obwakabaka bw'eggulu. Sometimes we have involved ourselves in the affairs of the world. Mukama, oluusi tweyingiza mu bintu by'ensi bye tutalina kweyingizaamu. Oluusi tukoze ebintu Mukama wange Taata ebitakusanyusa, naye tukwegayirira mu linnya lya Mukama waffe Yesu osonyiwe. Mukama wange Taata Kabaka, kubanga ffe tuli busika bwo. Mukama tuli baana bo. Mukama tuli maanyi go Mukama wange Kabaka. Mukama omukono gwo ogw'amaanyi tukusaba gutukwatirwe.
Kwatibwe kisaayi Katonda wange omukono gwo gw'amaanyi Mukama gutuwambaatire nate Mukama wange taata tukyusize ekyenyi kyo Mukama tukyusize okwagala kwo Mukama tukomezeewo ekisa kyo tukomezeewo okusaasira kwo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Mukama Samwiri ekisooka essula ey'okubiri olunyiriri lw'ekkumi lugamba nti abawakana ne Mukama balimenyekamenyeka Mukama wange taata ogamba abawakana naawe balimenyekamenyeka abakayana n'ekkanisa Mukama ababaagala okutuzzaayo ababaagala okutuwonga eri omulabe Setaani nkusaba Mukama nga obamenyeemenye mu linnya lya Yesu neetiwaaka zaabwe zonna Mukama zimenyekamenyeka nga bw'oyogedde mu Samwiri ekisooka Mukama essula ya 2 oyogedde n'ogamba Ayi Katonda ajjudde ekisa n'okusaasira nti abo abawakana naawe abo abawakana ne pulaani ye ery'eggwanga lyaffe abawakana ne pulaani ye ery'eggwanga lyaffe abawakana ne pulaani ye ey'ekkanisa Mukama abawakana ne pulaani yo Mukama nge taata eri fyuca y'eggwanga lyaffe Mukama mu linnya lya Yesu tukowoola Mukama nge ekitala kya Katonda tukowoola ekitala kya Mukama tukowoola Mukama nge kabaka bamalayika bo babamenyeemenye ng'ekigambo kyo bwe kigamba oyogedde mu kigambo kyo Mukama nti olibabwatukira Mukama ng'oyima mu ggulu tukusaba obabwatukire Mukama yimuka Mukama nga Ayi Katonda ajjudde ekisa n'okusasula bwatuka mu maanyi n'obuyinza bwo Mukama yambala Mukama nge taata ebyambalo ebyokulwanyisa sindika eggye ly'eggulu Mukama nge taata libwatuke Mukama nge taata nga liyima mu ggulu libwatuke Mukama nge taata nga liyima mu ggulu likube enfo zaabwe zonna Mukama likube launchpad zaabwe zonna Mukama likube pulaani zaabwe zonna Mukama likube enkwe zaabwe zonna Mukama ye bwe ziba zeekwese wansi newe ziba zeekwese mu Geyena newe ziba zeekwese mu bbanga Mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tusaba Mukama nge taata obwatuke ng'ova ng'oyima mu ggulu Mukama nge taata mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tusaba osala omusango Mukama ogw'enkomerero z'ensi Mukama sala omusango ku lw'eggwanga lyaffe mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu era tukusaba Ayi Katonda ajjudde ekisa n'okusaasira Owe bakabaka amaanyi Mukama nge taata tukugulumiza gwe Katonda ayinza ebintu byonna Mukama mu linnya lya Mukama waffe Yesu nkusaba Mukama ogulumize abo bonna be wafukako amafuta Mukama ogulumize abakulembeze b'olonze ogulumize ekkanisa gy'olonze ogulumize Mukama abaweereza b'olonze obayimuse Mukama nge taata Katonda nge batwale ekifo kyabwe mu linnya lya Yesu Nkwegayirira Katonda wange oyambala ekitiibwa n'obukulu Mukama yambala amaanyi Mukama nge taata kabaka abakabaka yambala obuyinza bwo Mukama yambala ekiruyi kyo Mukama yambala obusungu bwo Mukama otatanye enkwe z'abagerengetanya mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu nyenya emisingi gya Geena Mukama nyenya amagombe Katonda wange nyenya obwengula Katonda wange mu nfo zonna ze beekweseemu mu nfo zonna Mukama ze balonchingiramu yonna gye bamiitingira Mukama n'emmeri ze bakozesa okutuuka Mukama nge n'ennyonyi ze bakozesa okutuuka mu bifo gye bamiitingira Mukama mu mawooteri gye bamiitinga mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tusindikayo omuliro gwa Katonda tusindikayo ekitala kya Katonda mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu Ayi Katonda ajjudde ekisa n'okusaasira tukusaba Ayi kabaka abakabaka oyingirewo mu buzira Mukama oyingirewo mu maanyi Mukama wange mu linnya lya Yesu yingirawo Katonda ajjudde ekisa n'okusaasira yingirawo n'amaanyi Mukama fuka obusungu bwo Mukama obusukkiridde fuka obusungu bwo kuba Mukama nge taata Katonda wange otunuulire buli muntu Mukama ow'amalala omutoowaze bonna Mukama abayimiriddewo okwonoona eggwanga lyaffe bonna abayimiriddewo okudistrenge eggwanga lyaffe Mukama batatanye Mukama enkwe zaabwe Mukama zifuuke omuyonga amaanyi gaabwe gamenyeemenye mu linnya lya Yesu ebyokulwanyisa byabwe kabifuuke evvu mu linnya lya Yesu Mukama wange taata kabaka abakabaka gwe wayogera Mukama wange taata Katonda wange tunuulira Mukama wange Bayibuli egamba nti tunuulira buli muntu Mukama ow'amalala omukakkanye mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu oyinyirire bonna Mukama wange taata ababadde bayimiriddewo okuyonoona eggwanga lyaffe mu linnya lya Yesu bavumbike bonna Mukama wamu mu nfuufu mu linnya lya Yesu bafuule enfuufu bavumbike ne pulaani zaabwe bavumbike n'ebigererwa byabwe Mukama bifuuke omuyonga Mukama nge tebigenda kulaba mukisa kubanga oyogera mu Isaaya Mukama nge taata 5:4 tewali kyakulwanyisa kyonna kiriwesebwa kiraba mukisa gye tuli Mukama na buli limu n'oliyimuka ku ggwanga lyaffe tulunenya mu linnya lya Yesu tulunenya mu linnya lya Yesu mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu
Ayi Katonda wange nkwegayirira Katonda ng'obagwire mu bifo byonna gye babadde beekusise Mukama, mu bifo byonna gye babadde basirikidde, mu bifo byonna gye babadde beekwekera, gye babadde bapulaaningira Mukama, gye babadde beekwese Mukama nge Taata Kabaka Bakabaka, nkwegayirira oleete obulokozi eri ekkanisa, nkwegayirira oleete obulokozi eri ekkanisa Mukama, nkwegayirira oleete obulokozi eri eggwanga Uganda Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu, wakana n'abo Mukama abawakana naffe, Mukama wakana na buli muntu awakana ne Uganda, wakana na buli muntu awakana ne kanisa mu nsi yonna, lwana n'abo abalwana naffe Mukama nge Taata, kwata engabo n'akagabo Mukama nge Taata, situkiramu mu maanyi go Mukama, situkiramu Mukama nge Taata otuyambe, nkwegayirira Mukama nge Taata, wagalula effumu lyo Mukama nge Taata, galula akasaale ko Mukama wange mu linnya lya Yesu, yimusa Mukama nge Taata eggye ery'abasabi mu ggwanga lyonna, yimusa eggye ery'abasabi Mukama, yimusa eggye ery'abeegayirizi abanaakuba ebiwoobe ku lw'eggwanga, abanaayimirira Mukama mu buyinza n'amaanyi g'otuwadde mu linnya lya Mukama waffe Yesu, era tukusaba Kabaka Bakabaka oggyewo abajooga Mukama, buli ajooga Mukama baŋŋange mu linnya lya Yesu, baŋŋange Katonda wange abo baayagala otusuuza obulokozi, baŋŋange mu linnya lya Yesu, leeta obulokozi bwe eri eggwanga lyaffe, leeta obulokozi bwe eri abaana baffe, leeta obulokozi bwe eri ebyalo byaffe, leeta obulokozi bwe eri booda zaffe Mukama, mu linnya lya Mukama waffe Yesu, buli muntu nga munnayuganda gy'ali, nkusaba omukuume, nkusaba omuteekeko engalo ye ey'amaanyi, nkusaba Mukama omwetoloza okwagala kwo, nkusaba Mukama omwetoloza emirembe gyo, mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu, nsaba ekire kya Katonda ekyo ekyasisira Isirayiri, ekyo ekyabikako Isirayiri okumala emyaka 40 mu ddungu, newankubadde ng'omusana gwali mungi, newankubadde ng'ebbugumu lyali lingi, naye kubanga bakkiriza, kubanga batambula nawe Mukama, kubanga gwe wali nabo Mukama, kubanga gwe wali mwesigwa Mukama wange n'obateekako ekire emisana Mukama wange Taata, nkwegayirira mu linnya lya Yesu, ekire ekyo kibeere ku buli munnayuganda yonna gy'ali Mukama, bonna abasikatalinze Mukama mu mawanga ag'enjawulo yonna gye bali kasaba nga balina enkwate ku Uganda Mukama, nkusaba obakuume mu linnya lya Yesu, tulage obulokozi bwo ng'eggwanga Mukama, tukwatibwe ekisa Mukama, abo bonna Mukama abatayagaliza ggwanga lyaffe bulungi, abo bonna Mukama wange Taata abayimirira ne basaddaakira eggwanga lyaffe Mukama eri omulabe Setaani, bonna abayimirira Mukama mu busamize ne mu bufumu Mukama, leka batwale Mukama, leka bakwatibwe ensonyi, abo bonna abagala okutta bannayuganda Mukama, abo bonna Mukama nge Taata Kabaka abagezaako Mukama okutunda eggwanga lyaffe ery'omulabe Setaani, leka bazibe Mukama nge Taata Kabaka Bakabaka, bazibwe Mukama nge Taata amaaso, bakuba ekizikiza n'ensonyi, bakuba obuseerezi n'okulemererwa, mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu, batwale nga tebalinnya, ebigere byabwe tebiddamu kulinnya ku ttaka Mukama, batwale nga tebalaba na gye balaga, nga tebalaba na gye bava Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu, baleetere empewo y'amaanyi Mukama, baleetere empewo eva mu ggulu Mukama, ekunte Katonda wange Kabaka Bakabaka, ebatwale nga tebalinnya, ebatwale nga tebalinnya, mu linnya lya Mukama waffe Yesu, Mukama nge Taata Kabaka Bakabaka, leka bazibwe emabega emirundi 7, bazibwe emabega Mukama, leka basobebwe Mukama, bonna abatuteeseza obubi, leka basoberwe Mukama, leka babulwe ekyokukola Mukama, neetuwaka zaabwe zonna tuzisalaasala n'ekitala ky'ekigambo kya Katonda, kubanga Bayibuli egamba nti tewali kyakulwanyisa kiriweesebwa ne bwe baba tebakinakirowoozaako, ne baba bakirowoozaako, ne baba bakikola, oba tukimanyi oba tetukimanyi, teri kyakulwanyisa kiriweesebwa Mukama. Laba mukisa ku kanisa, nkusaba Mukama nge Taata oweereze malayika w'abagobe, Mukama weereza malayika wo, weereza Mukama obuyambi okuva mu ggulu, gulawe eggulu Mukama nge Taata ku lw'ekkanisa yo, gulawe eggulu ku lw'eggwanga Uganda Mukama, nkusaba bamalayika b'Omukama babagobe Mukama nge Taata, babagobe okusukka ekkubo Mukama, babagobe okusukka booda zaffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu, babeere ng'ebisusunku Mukama, mu linnya lya Yesu nsaba bafuuke ebisusunku, nkusaba Mukama nge Taata bafuuyibwe empewo y'eggulu ebatwale nga tebalinnya mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Mukama nge Taata leka embuyaga y'eggulu ebatwale, leka embuyaga y'eggulu ebatwale Mukama nge Taata, ekkubo lyabwe Mukama libeeremu ekizikiza, nkusaba Katonda ajjudde ekisa n'okusasira, yonna gye bamiitingira wabeereyo enzikiza Mukama nge Taata. Bayibuli egamba nti abantu abali ku munaala gw'e Babero Mukama olw'okubanga baali baagala okuwakanira okwagala kwo ku nsi, mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu, n'obaleetako confusion Mukama, n'obaleetako confusion Mukama, byonna bye baali bakommunicating nga tebakyabitegeera
era omulimu ne guggweerawo Mukama nakusaawa ya leero Katonda wange nkwegayirira mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu yonna gye bateeseza Mukama yonna gye bateeseza Mukama bagwire nga tebategedde bagwire by surprise Mukama bakonoone Mukama nge taata koona Mukama nge bebazimbye mu linnya lya Yesu tubikoona mu linnya lya Yesu tubikoona mu linnya lya Yesu tubikoona tukoola bamalayika ba Katonda balete bulldozer z'eggulu babikoone mu linnya lya Yesu leetako confusion Mukama tubaleetako enzikiza Mukama tebagenda kuddamu kwatagana tebagenda kuddamu kutegeeragana tebagenda kuddamu kuteesa mu linnya lya Yesu bikomyawo pulani tugisazizaamu ku lw'ekisa kya Katonda tuyimirirawo Mukama nge taata kabaka bonna abatutega ebitimba bonna abatega eggwanga lyaffe ebitimba nga batuyingiza mu contract ezitategerekeka bigaana mu linnya lya Yesu tuyimiriramu mu linnya lya Yesu awatali nsonga Mukama abatusimira obunnyo okubugwamu mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda tubawangula Mukama nge kabaka baleetera obuseerezi mumalayika wa Mukama nga abagoba abasusa booda zaffe Mukama abasusa ensalo zaffe mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu abaleetera enzikiza Mukama nge taata enzikiza ebagwira nga tebamanyi ekizikiza Mukama nge taata kibatuukako nga tebamanyi bagwako ekyambika kya Katonda bagwako ebyokulwanyisa bwa Katonda mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu ayi Katonda ajjudde ekisa n'okusaasira tulabe obulokozi bwo tukusaba Mukama ng'otulaga obulokozi bwo nga bannayuganda tukusaba Mukama ng'otulaga amaanyi go nga bannayuganda tukusaba Mukama ng'otulaga ekitiibwa kyo nga bannayuganda tukusaba Mukama ng'otuviireyo oyimusa abasabi Mukama oyimusa abasiiba Mukama oyimusa abakazi n'abasajja mu mawanga gonna Mukama balumirirwe eggwanga Uganda bakabire eggwanga Uganda basabire eggwanga Uganda mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu nsaba ekkanisa ogiyimuse nsaba ekkanisa otuyimuse Mukama mu maanyi buli omu gy'ali Mukama abadde aweddemu amaanyi nkwegayirira mu linnya lya Yesu okume ekyoto kye Mukama eky'omunda abadde baweddemu amafuta Mukama ag'omunda mu linnya lya Yesu Bayibuli egamba nti abawala omugole bwe yatuuka ne bakwata tabaza zaabwe they trimmed Mukama nge taata kitegeeza baakwata ne bazisala ne bazirongoosa ne balyoka babbakuma omuliro tabaza zaabwe ne zaaka nate nkusaba omwoyo wa Mukama alira buli mukkiriza gy'ali olongoose tabaaza ye Mukama olongoose olutambiro olw'omwoyo tusobole okuddamu okusika ku mafuta tusobole okuddamu okonekitibwa n'ensi y'omwoyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu nkoola malayika ba Katonda okuweereza ekkanisa Mukama okunyweza ekkanisa Mukama okulowooleza ekkanisa Mukama okubika ku kkanisa Mukama okulondoola ekkanisa Mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tunaakusanyukira mu gwe Katonda ajjudde ekisa n'okusaasira tunaakuwa ekitiibwa n'ettendo gwe Katonda atuwangulira entalo Mukama nge kabaka kubanga gwe Katonda waffe toli Katonda mulimba Mukama nge tolimba kabaka gwe bw'osuubiza otuwa obuwanguzi Mukama nge taata kabaka okituukiriza kubanga gw'oli Katonda omwesigwa tukusaba osituke tusaba otutaase Mukama nge taata osale omusango ku lwaffe gwe Katonda waffe era Mukama waffe sala omusango gwaffe Mukama ayi Katonda ajjudde ekisa n'okusaasira sala omusango gwo mu butuukirivu bwo Mukama toganya balabe baffe Mukama kutuyimirirako toganya balabe baffe Mukama kutwewanikirako toganya balabe ba Uganda Mukama kututwala toganya balabe ba Uganda Mukama kuyingirawo Mukama nge taata kutwala ggwanga lyaffe toganya kanisa Mukama kugwa toganya kanisa kuseerera Mukama tukusaba otukwate omukono twegayirira otuyimuse Mukama twegayirira otubeererewo Mukama twegayirira Mukama otuviireyo mu maanyi otwambaze amaanyi otwambaze obuvumu otwambaze okumalira otwambaze okusinda mu nda zaffe Mukama mu linnya lya Yesu katusinde Mukama nge taata nga tulindira olunaku olw'oligulawo eggulu n'otuyingiza yi kabaka tusinda munda muffe ku lw'eggwanga Uganda Mukama ukabira Katonda wange nsaba omuliro ogwo Mukama nge taata ogwo Mukama nge kabaka ogwo gukuma mu nda zaffe Mukama guleme okuzikira nate mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu ogw'omuliro Mukama nge taata ogwasanyawo saddaaka y'Eriya Mukama tugukoowola gukumwe Mukama nge taata kabaka mu buli kifo kyonna mu linnya lya Yesu mu buli katale Mukama mu akedi zikumwe mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu abakkiriza yonna gye bali basabe abakkiriza bonna batakabane abakkiriza bonna Mukama batunule ababadde baweddemu amaanyi baddemu amaanyi mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu bonna abakusanyukira Mukama nge taata bafuna obulamu bonna abakusanyukira Mukama nge taata bambazibwa
ekitiibwa. Nkwegayirira Katonda wange ekkanisa ojambaza ekitiibwa ky'Omukama. Yambaza ekkanisa ekitiibwa kyo. Yambaza ekkanisa obuvumu. Yambaza ekkanisa amaanyi. Mu linnya lya Yesu tuve mu maanyi nga tuyingira mu maanyi. Tuve mu buvumu nga tuyingira mu buvumu. Tuve mu kitiibwa nga tudda mu kitiibwa. Kubanga bwe kityo bwe kyawandiikibwa. Owooluganda nja kusaba oyongere okusaba. Yongera okusaba ne vidiyo ndowooza eddako ngenda kwongera okuteekako essira ku nsonga eno kubanga ensonga eno ya bulamu na kufa. Singa eggwanga lyaffe tetulisabira, singa Katonda tayingira mu nsonga zino n'ataasa ggwanga lyaffe, singa Katonda tayingira mu nsonga zino n'ataasa kkanisa, ebintu biyinza obutaddamu kubeera nga bwe bibadde, biyinza obuta improve nga bwe tubadde tusuubira. Mukama akuwe omukisa.